Ng'okugaba kaadi z'ekibiina ki National Unity Platform kuwedde nga Septemba aggwako omwezi guno oguwedde era omwaka guno gwennyini ogwa 2025 abantu bangi batandika okuba nga bakubagana empawa ne bawakanya ebyo ebyali bivudde mu kulonda oba ebyo ebyali bivudde mu kakiiko k'ebyokulonda ka kibiina ki the National Unity Platform ng'abasinga bagamba nti baali babbiddwa oba baali tebakkiriza byali bivudde mu kulonda. Joyce Nabosa mwana muwala oba omukyala bitaano n'agamba nti nedda ye yali agwanidde ate Godfrey Saazi wamu Flavia Namulindwa aba Flavia nga bagamba nti be balina okufuna kaadi. Ku saidi yemu omukyala amanyiddwa nga Dr. Christine Ndiwalana saidi eyo naye yavaayo n'akuba emmiro oba yavaayo nga si mumativu ate era mukadeke kamu. Omukyala amanyiddwa nga Teddy Nambooze ye bwe bakomyawo list y'abo abaali bafunye kaadi ne ku lisiti kwennyini teyaliiko. Kati bwe tuba eyo waliwo omwana muwala amanyiddwa nga oba omukyala amanyiddwa nga Amaniyo Shira naye yasigala atunudde empwangali nga yeebuuza kiki akakiiko k'ebyokulonda ka NUP kye kaali kasazeewo ekyenkomeredde. Mukaddeke ka mwana mulenzi amanyiddwa nga Musiri David ono afubutuka saidi z'emakindi awo ye yavaawo ng'agamba nti nopu omuntu alwana atya mulingi ne munne ate bwe mutuuka okulangira ne mulangirira ali ebweru. Bakira yali ayogera ku mukyala Zahara Luyirika eyaweebwa kaadi ate nga yali tasaba ekifo kya bubaka obw'Amakinde West. Olunaku olw'ennaku z'omwezi 14 Oktoba omwaka 2025 njagala okutegeeza nti ekibiina ki the National Unity Platform oluvannyuma lw'okuwuliriza petitioni zonna zekize ziwuliriza na buli muntu agenzeeyo nga yeemulugunya nti kaadi mwagiwa omuntu atali mutuufu kimaliriza okwekenneenya buli muntu eyavaayo ne yeemulugunya. Era olunaku olwaleero nkuleetedde lisiti esemberayo ddala. Wuliriza, nkuleetedde lisiti esemberayo ddala ey'abaweereddwa kaadi. Eno lisiti ya Buganda. Bw'oba tolabako member of parliament w'ekitundu kyo, bw'oba tolabako kandidenti wo, manya teyaweereddwa kaadi, tewali kujulira. NUP ebimaliriza tegenda kubiddamu. Kansuubire ntegeerekese bulungi. Kale abamu wabawulira nabakuleetera luli but NUP ekoze ennongoosereza era ngenda kubanga nkuwulira n'abapya abaweereddwa kaadi ababadde tebaaweebwa luli. Tugende eruweero. Woman MP Brenda Nabukenya Katikamu County North Sekabira Dennis, Katikamu County South Kirumira Hassan, Bamunanika County bawadde Sekitoleko Robert. Bwe tugende Nakaseke, Woman MP bawadde Nakawoya Esther, Nakaseke Central County ne bawa Alan Mayanja, Nakaseke North County ne bawa Kayanja Geoffrey, ate Nakaseke South County ne bawa Lutamaguzi owamwe gwe mumanyi Honorable Lutamaguzi oba muyite Lutamaguzi Semakula Paulson. Tugende Nakasongola. Bwe tugende Nakasongola bawadde Woman MP bawadde omukyala Mahoro Sharon Emily. Then we tugenda Budyepo County ne bawa Kiza Adrian. Bwe tugenda Nakasongola County Kyeyune Ivan akola ku Zungululu ku NTV kaadi agisigaza. Eno lisiti nkugambye yesembayo. Kati mulimu be babadde bagiwadde ne bagibajjako ne bagiwa omulala. Bwe nkugambira nti video togivaako sigalawo tuyite omu ku omu. Bwe tugenda Esembabule omuyimbi amanyiddwa nga Nina Rose kaadi agisigaza oba amannya amatuufu ye Nina Akankunda oba Kankunda Nina. Mawogola County South Namuga Goreti kaadi ye mu ngalo. Mawogola West County Mawanda Muhammad ekaadi emuli mu 5. Bwe tugenda Mawogola North Semata Idi kaadi ya Jiina. Then bwe twolekera wali mu bitundu bye Rwemiyaga County Tumsime Isaac bamusigaza nga kaadi ya jetise. Then bwe tugenda Erwengo Woman MP bawadde Namuyanja Christine. Then bwe tweyongerayo Bukoto County West ne bawa Kamsime Smith. Bukoto County Midwest Nabalamba Asmat ate Bukoto
County South Hakim Kiza Saula oyo abadde nabagamba nti oyo yali LC5 wa Lubaga gye yava n'agenda e Bukoto eyo kadi agisigazza okuba ne luli bamulangirira ekyotera woman MP bawadde Nantongo Fortunate Rose then abantu b'Ekakuuto Geoffrey Lutaaya omuyimbi kadi n'agisigaza Kyotera County Lukwago John Paul Mpalanyi ekadi emulimu 5 Kalungu abantu be Kalungu gye muli Kalungu woman MP Shakira Namiro Zinga then Kalungu West ne bawa omukulu era abaddeko Sewungu Joseph Gonzaga oba Honorable Sewungu Joseph Kalungu East Chiruta Yusuf Junior Nkere Tanyi ono embuto ziri mu kuvuga e Kalungu awo omwana Chiruta alira abawagizi balira vibe oluwulidde nti kadi nateera omubaka yagisigazza bagambye nti ate ekyaffe kyengedde bwengezi emaaso abo tubagyeko emikono ndoza tweyongereko ko maaso nga bitundu Rakai Kalangala Masaka City Bukoma Nsimbi Lyantonde Mubende Kyankwanzi eyo nanjagala tube nga tuyitaayitayo still nkugambye eno ye list esembayo ey'ababaka abaweereddwa kadi mu NUP gwotalabye talina walikola kusaba nti bakyuseemu paka 231 gende Rakai Rakai woman MP na Lubega Grace ne kadi ye mu ngalo Kochi County Kigundu Eliabu Sango kadi agifunye Buyamba constituency Kaima Desire Osborne kadi agirina bwetugende Kalangala abantu b'okumazzi woman MP Nakimuli Helen Kiriyawala Bujumba County Semakula Rajab Kyamuswa County Daudi Nkambo Senungi abantu b'e Masaka sigambe eri eyampuuga eno Masaka eyagundi wano woman MP Namtawe Joan card agirina then Bukoto County Central ne bawantamu Alex Bukoto County East Kanyike Ronald Evans ne kadi then tugende Masaka City omanya abantu be Masaka baberawo ne bagamba nti kati fe tuli ba Masaka City tetwagala muntu atuzanyirako na mutatu manyira Masaka sebo yafuka city number woman MP bawadde na Lubowa Rose then wetugenda Kimanya Kabonera eyo ye wava Abed Bwanika kutesa Patrick card emulimu 5 then tweyongereyo wali Nyendo Mukungwe ew'omubaka w'ekitiibwa Mpuuga gyava era nga yagambye nti agenda kwesimba okuluno card Lubowa Sebina gy'aviira emulimu 5 era tewabaddewo nkyukakyuka okuva olunaku lwe baagaba kadi eyo then wetuvaawo awo abantu b'Ebukoma Nsimbi woman MP Nannyondo Veronica Namaganda card yagirina kati wano wabadde enkyukakyuka sinziggu uliriza Ebukoma Nsimbi North County card babadde kadi tebagiwa inkambe nti wanji kadi babadde tebagiwa inkambe nti badde bagiwa omukulu Nsereko Christopher Kayongo but welutuukidde olwaleero kadi bagiddiza ndi Walana Christine gamba abawagizi ba ndi Walana Christine bali mu kuba bitaasa n'okuba nti bakuba eŋŋoma n'entongoli bagamba nti ekintu kyengedde then Bukoma Nsimbi South County Honorable Kayemba Geoffrey Solo oyo yabadde mu parliament kadi agirina emulimu 5 tewali amutataaganya tugende Lyantonde woman MP Nalubega Halima Zalwango kadi agirina otugenda wali Kabula County Mugenyi Semanda aline kadi ye atudde asirise Ntende tugende Mubende abantu be Mubende gye muli omukulembeze yakayitako eyo jojuzi wano woman MP Nanyanzi Hope Ferista kadi ye agirina Butevre Nyonyine ddala Mubende Municipality n'abawanuka Sumaya yayina kadi ye emuli mu 5 then Mubende naawo Shuwaman Segawera munange ne listine Efulumye abasajja tebeekubye mutima muwakada ntegeeza Shuwaman Segawa akola wali ku Radio Simba Buwekula County Ndagazimana Steven
ekkaadi ye akyagina Ndagazimana Stephen. Wetugenda Buwekula South County, Sempiira Edward ne kkaadi, Kasambya County, Kyagera Peter, kkaadi ye agirina. Then there is a very comfortable lady in Kyankwanzi, woman MP, bawadde comfortable Evelyn. Then wetugenda Entwetwe, abantu bati Entwetwe eyo kadi bagiwadde Mande Edward. Kati yesimbye ku Mande Edward simayina kumanya kubanga musajja w'Entwetwe oyo bamugambye nti kwata kadi. Wetugenda Butemba County, bagiwadde Irumba Alex Wanji, Irumba Alex. Then woman MP Kaya Christine Nachimwero naweebwa kadi ku side wali ey'Ekiboga. Tugende maaso, gamba tugende maaso listi tuongere okufuna eno neeri. Tonkakasa nti okitegedde nti buli muntu gwe nkusomera wano afunye kadi wankomeredde, teri kigenda kukyuka. Yes, Ekiboga nkusomedde omukyalo oli. Kati wetugenda maaso, omukulu Kiboga East County bawadde musoke Michael Travos kadi emulimu 5. Then Kiboga West County ne bawa Grace Kakoza Nakyanzi. Are we together? Abantu b'emitiyana gye muli. Mitiyana ekolezezza omuliro ku social media. Over the weekend omukyala Mukisa Proscovia abadde on the spot. Muyite Nabosa. Ne mukwanira we bazzeemu okwekenneenya nga Mukisa Proscovia Nabosa yagwanidde. Kadi emulimu 5. Tewali kikyuse mbu ate Joyce baagala, mbu ate simanya 5 nedda. Busujju County, Luchams David Karwanga Honorable. Abasajja bamugambye nti sigaza kadiyo. Then wetugenda Mityana County North, Tom Sange Isaac. Kadi emulimu 5. Mityana County South, Naroga Kevin alina kadi. Then Mityana Municipality, the usual suspect, the incumbent abaddewo ate era akyaliwo era bamugambye ayongere okubeerawo, Honorable Zake Francis Botebi. Atukirireko wali Kasanda, woman MP Flavia Kalule n'abagabe ekadi ye emulimu 5 ewatali kyakwebuuza ku muntu yenna. Then wetugenda Bukuya County, Mutebi Robert ne kadi. Kasanda County North, Patrick Nsamba Oshabe kadi agirina oyo. Kasanda County South, Kabye Frank ne kadi. Butambala, abantu be Butambala mwinayoko ku ntangawuzaawo tujje tufunefuneyoko, woman MP Aisha Kabanda ewatali kikyuka kyonna bagambye nti kadi agisigaze. Butambala County, Muhammad Muwanga Kivumbi, ono nno ye deputy president w'ekibiina ki NUP mu Buganda. Bagambye nti honorable okulembedde bulungi abantu. Katwongere kadi weyongereyo okubeera nti owoomerwa ekintu n'okubeera nti okulembera abantu beeyo. Katugende Gomba. Abantu b'Egomba babaddemu ne science gye buvuddeko nga bagamba nti kadi baagiwa Flavia Namulindwa, Mbusaazi Godfrey baagimuggyako, mbu ebyeggulu mbu waagwa Ndeyaso. Nopweka wangamudde bwefulumiza listi tebaasangudde waawo. Sentamu Betty woman MP Gomba yabeera muganda wa Bobby Wine. Kati Gomba East County wewabadde kalumanywera nga buli muntu amanyi nti Flavia Namulindwa kadi gwe baagiwadde saazi baagimuggyeko. Akakiiko k'ebyokulonda ka NUP mubiveeko ffe wano tetukolera ku propaganda na byasima twawulidde omuntu ali ggulu mu biki. Muleete obujulizi. Kadi eweereddwa Saazi Godfrey yabadde incumbent, yabadde mu parliament era bamugambye nti kati addeyo. Gomba West County, Lukwago Gonzaga ne kadi. Wetukkirira Empigi wano nawo muwulirizeewo. Luli we baafulumya listi Empigi balaganga woman representative NUP Nasara wani gwakuwa kadi. Omukyala Teddy Namboze yali asula ku tebuuke. Waliwo abaali batandise okumanga bamuleetera eggaali n'okugamba nti yandibanga si mutuufu olwa bino na biri. NUP olunaku olwaleero ekakasiza nti ye mukyala omutuufu era nti abamwogerako bibamwogerako be bamanyi. Kadi eweereddwa Teddy Namboze. Woman MP Mpigi yaliyo era yakomawo. Mawokota County North,
Dr. Hildeman muyite Kiyaga Hilary Innocent ne kadi ye mu nsawo emuli mu nkwawa. He is the incumbent and he is the incoming oba incoming. Mawokota County South Sejemba Martin ne kadi ogende Buvuma wali abantu be Buvuma mbatumiddeko mukimanye bumanya nti woman MP gwe baba waddera kadi akyagina ye Mugabe Susan Buvuma Island County kati ambafire ne bamugamba nti nno omusajja we Buvuma kwata kadiyo ne tukkirira ekayunga abantu b'ekayunga gye tuli woman MP Nakwedde Harriet ekadi abasajja basigadde bamugamba Nakwedde sigaza kadi wano otukira wali mu Bale County tebandeke Charles kadi agisigaza Ntenjeru County North Sari Frederick Kafero amugambye kwata kadiyo. Ntenjeru County South nebagamba nti Nsanja Patrick yasaanidde era yakyagwanidde okubeera nti yeetika kadi ye mu bulambirira nga teri muntu amukubye ku mukono yadde okubaako kyamugambayo. Then kyemmanyi tugenda kuba nga tuwolekera ebuyikwe ab'ebuyikwe gyetuli manti nno gyetuli. Woman MP bawadde Nabatanzi Farida Buyikwe Lugazi Municipality bagamba nti Serubula Stephen ono obanga omuwadde kadi oyinza okuba nga tojja kutagaatagana ekintu abeera ajja kubanga akikola bulungi aguzanye ku lwa NUP. Then kugambye tukyali Buyikwe County South Kanabi Jime ekadi ye avudde nayo mu maaso. Kati Njeru Municipality nabagamba nti ewaliyo omukulu eyakyuka nava mu NUP ye incumbent oba yakyali mu parliament but yava mu NUP ne yegatta ku Piero Yune NRM. Kati abamugambye nti oyo Musanje Moses Lukanga ajja kumusobola kadi ne babanga gwe bagikwasiza. I think kyo kiseera tukkirireko emukono ku bwa woman MP wabaddewo pressure nti ne luli okusalawo kutuufu kwali tekuzze. NUP olunaku olwaleero esazeewo kadi okubanga egiwa Amaniyo Draville Shila nkiddamu NUP emukono kadi egiwadde Amaniyo Draville Shila woman MP era Amaniyo Shila essanyu lyaliko awo mba musanyukiddeko oba mugamba nti simusanyukidde. Kale tugere maaso. Mukono County North Kiwanuka Abdala ne kadye. Mukono County South Maseruka Robert abantu be Nakifuma njagala bategeeza nti Nakifuma County Kiwanuka Sula Aiman ekadi bagimuwadde. Kati wogenda Mukono Municipality eyaliwo abaddewo bagambye nti era yasigalawo ate era yalibeerawo. Yogera ku mukyala Betty Namboze bakireke onalebo gwe mumanyi obulungi abantu b'Emukono abagambye nti abafuze bulungi kadde abongeremu ekisanja ekirala batudda mu Kampala wakati mu kibuga wamu ne Central na byonna. Woman MP Shamim Malende Kawempe North Nalukola Elias Luyimbazi Kawempe South banji ba petitioning nga bagamba nti Dr. Roy yagwanidde okutwala kadi mukwano gwange luli bagiwa Nyanzi Fred Sentam mukulu wa Bobby Wine n'omulundi guno bagambye nti chairman Nyanzi kadi yiyo ebya Dr. Roy fe ebyo tetubimanyi byagenda ayogera wano na wali nti yagwanidde mbu ate petitions no. Nakawa East omusibe Alex Waisa Mfumbiro musajja wa Katonda nga paka nakati akyali mida agambye nti agenda okuyingira nga byonna bikoze era nga n'obusobozi abuyina. Joel Bisekeze Essenyonyi Nakawa West Division abasajja kadi bagimugonnomeddeko era n'agisigaza kubanga ye incumbent. Kawali Abeka ku Lubaga North awo bagambye nti abantu bayo abakoledde kabamwongere kadi. Nasolo Eugenia eyakuba Rain wamu ne Aloysius Musoke omanyi Aloysius Mukasa abadde yavaayo abantu benga bagamba nti yabadde mu parliament incumbent yategeera ensonga z'abantu b'e Lubaga nabo ekityo baali basaba akakiiko kaddemu katunule akakiiko kazzeemu ne katunula ne kagamba nti mu biveeko ebyo Nasolo Eugenia yalina okubeera ne kadi. Kati Makindye West Division mwana mulenzi amanyiddwa nga Musiri David yavaayo ne yeemulugunya ne sekwemulugunya yenna wamu ne Alan Sewanyana nga beewuunya engeri Zaala Luyirika eyali asabye obwa Woman MP Kampala ate gye yasalamu n'aweebwa kadi eyo. Mukwana akakiiko k'ebyokulonda wadde nga Musiri David yaleeta petition ye n'akasaba kakyuse mu bye kaali kasazeewo kadi bagirekedde Zaala Luyirika
Makindye West MP. Makindye East Division Kasirye Nganda Ali abangi gwe mmanyi nga mulya nnyama kaadi bagimulekedde wadde nga tafubi yavaayo n'ayogera ebigambo bingi omwali n'okugamba nti empapula z'omukulu zaali zisaana okuba nga zitunulwamu here and there. Byali bigambo bya tafubi wadde yayogera bino nabiri tafubi abasajja ne bamuwadde kaadi esigadde nakasire nganda ali mulya nnyama. Then Kampala Central David Lewis Rubongoya, of course that is automatic. Kati bwe tukkirira ewakiso nga tumaliriza list ya NUP woman MP Betty Ethel Naluyima ekaadi ye emulimu 5. Entebbe municipality Nabata Namuli Joyce yagirina. Busiro County South Matovu Charles Clearwalla. Then bwe tugenda Busiro County East Walukaga Masiasi wadde nga Seko n'ayogedde bino nabiri n'agenda ku radio ez'enjawulo ne ku TV ez'enjawulo ng'akola interview enkya n'eggulo. Abasajja bagambye twasalawo Walukaga yoyo temutugattako bigambo byammwe birala. Sadaman Makebe yali yeesimbyewo Busiro County North awo ekaadi esigadde na Ssemaganda Ronald era we bakisalawo luli. Kyaddondo County East Muwadanku Nyenji ekaadi agiina mu 5. Makindye Ssaabagabo Municipality Serukenya David teyafuna nnyo buzibu mu kufuna kaadi nabwe ekiteera asigadde agiina. Nansana Municipality Bigayi ye yakkiriza dda nti yakubwa but wali omwana mulenzi amanyiddwa nga Kaweesi Tone yagamba nti ye komanda wa NUP mu Nansana era yali apetitioninga ekibiina nga yagala kikyusemu wabula ebigambo bye tebyakiwuliriza. Zambaale Blasio Mukasa ekaadi abasajja basigadde bagimunyuwadde. Kira Municipality George Musisi agenda kubinkana ne Ssemujunganda. Abakulu bagambye nti kaadi agisigaze. Aliwo kyemubanja ekirala. Kale enkyukakyuka zokka ezibadde mu lisiti eno njagala obategeeza nti ye lisiti eri final. Teri lisiti mpya egenda fuluma ya NUP ku bya kaadi mu Buganda. Omukyala gw'olaba ku screen ono ayitidde kaguwa kaadi ne bagiwa. Omukyala oyo ye Teddy Namboozi w'empigi oba okitegeera ekaadi yamuweereddwa. Kati omukyala ono gw'olaba ye Dr. Christine Ndiwalana ono ye incumbent abaddeyo ne kaadi babadde bagiwansereko Christopher Kayongo. Kati Christopher Kayongo nsereko ekaadi yamuyise myaganya jangal yadde yakagikwata bwata abasajja bagimukwakuddeko vu ne bagimujjako yazeye wa Dr. Christine Ndiwalana. Kati abantu b'emukono omukyala amanyiddwa nga Amaniyo Shila naye ebintu byabadde biri awo bali bagamba re-evaluate Mukono. After re-evaluation ekibiina kyakennenyeza ne kigamba nti Amaniyo Shira katumuwe kaadi era Shira essanyu lyalimu tonnaliraba. I think zezimu ku nkyukakyuka ezize mu kugaba kaadi kuno ne byobadde tomanyi byebyo. Kyagala okutegeeza ku bannaffe aba Honey Bites. Honey Bites bagamba nti omwana wo ali ku ssomero oba agenda ku ssomero ogenda mukyalira ku vidi bakubiro bagambe bakuwe package y'omwana ali ku ssomero bakolera ebyokulya omwana byalyako akabanga nga ali ku ssomero kawuneeta muwujja nnyo. Yogera ku daddies binyeebwa mawogola yogera ku decorated donuts cupcakes bakubire ku 0709 78 75 08. Mukadeke kamu oli muntu ali mu kuzimba ennyumba enaatera okuggwa Alson Painters yugi bagamba bawe omulimu gw'okusiiga langi ekizimbe kyo. Nkiddamu bagambye omulimu gubakwase bakolera kabeeyi kalungi nga mukateesezzaako ate bajja ne balawuna ku site nga tebannaba ne bakola survey wabamana ne bakuwandiikira ne weeteekateeka bulungi. Bakubire ku 0705-1936-36 nabagamba nti eddoboozi lino olumu lye muba temulaba ku screen
videos ezimu libeeramu mbeeramu nga ntudde awo nga mbutisa amatama nga sina kyenjogera yenze abasiddii omusonsezi nze nanyini ddoboozi eryo era nze omu kubatambuza ensonga z'amawulire ku mukutu guno ogwagaliwo nabwe kityo likinga video commentinga at the same time please subscribe to this beautiful channel Agaliwo YouTube channel. Thank you.